na report nga nemubuuza ddi lwe nagamba nti ngenda kutta nga talina bujulizi okitegeera. So esimu inaako buzibu because my first intention was in the first place sina kyemwagalako nti njagala ssente kyoba nina kyemwagalako. There is nothing. It's about my business and my career because at the end of the day omuntu wakera nakola social media statement tasobola gizaayo yo omuntu ali omulabi agamba kituufu until ekiriwo kitambula ekigenda nino gye kiraze. So esimu inaako buzibu era musonyiye kozi ne taata we naye muzadde era bwentuuse wananyinyonyola ensonga ze nemugamba nze sibangako na buzibu bonna na muwala ono era sina intention yadde egamba nti musibisa nti njagala kino naye bwabanga asobola okunjotekako ebigambo kitegeeza omusango ate abalina okusasulira nesimwagaliza ki komera because that's not me. It's not the first time okunjogerako something like that but enough is enough. Ng'omuntu yenna alina alumirwa omulimu gwe ne bw'obeera gwe ng'oli omunagamba nti nja kukutta okitegeera osobola okutyamu so mbasigalako nekimugamba nti nja kumutta siraba nsonga lwaki abankolera interviews ne social media videos ng'agenda anjotekako ebigambo bwe bityo but kyetukkaanyizaako simuyinaako buzibu. Nze sirina buzibu ku muntu yenna. Spice Diana okuba nti nno yamutiisa okuba nti najja mutta. Spice Diana naye naggulawo omusango ky'okuba nti nno Rita yali amusibako ebigambo by'ataayogera. So fayiro zonna ziri wano ku kempi bonna abantu bano bakoze statement. Ono bwe yayitibwa ku nsonga eyo najja nakola statement ku nsonga eno ku nsonga y'ono. Then Nono naye yakoze statement ku nsonga y'ono. So waliwo counter accusations. Wabaddewo counter accusations mu bantu bano ababiri ku nsonga yaabwe. So ekiriwo nti bakkaanyiza okuba nti ebintu bino babireka era ffe nga poliisi tujja batufuna additional statements okuva mu njuyi zombi fayiro tuzitwale ewa resident state attorney tuwabula ekiddako naye most likely era abawabula nti tuba tuziggalawo. Omusango gubadde ku CPS naye era pati zikaanyiza nti basonyiwaganye yasobya munne yetonde Sseruganda ebeerewo okubanga bali mu industry emu ate nga bakyetaaga banne buli omu yeetaaga munne. Ono yakolera oli ku Kivulu ono naye muyimbi buli omu yeetaaga munne. So tukanyiza nti Rita yetonde ku nsobi ze yakola ne management ya Spice Diana emusonyiwe era tukanyiza bulungi nnyo ne bakkaanya nti buli omu asonyiwe munne emisango gigalwe kyekibaddewo.